Butereevu kansuubire nti buli kimu kitambula bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mikwano gyange. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo, mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima. Abaka b'enganda ssaakate n'ab'emikwano. Mumbejja Aisha Nassolo ge gange mba ntuuse okubeera ng'ate munnange nkutuusako updates. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera ng'ate omissing out munnange. Yes, naye nga sinaba kubeera ng'ate ngenda mu maaso ngenda kubeera ng'ate njagaliza omukyala Evelyn Love yagaanye okubeera ng'ate tumuyita Evelyn Lagu amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Kigambibwa mbu awezezza emyaka 40 era nga bambi tusaba Katonda ayongera okubeera ng'ate amukuuma. Embeera gy'alimu ffenna tugimanyi bulungi naye bambi twongera okumusabira obuwangazi n'obulamu obulungi. Waliwo awo abantu abamukyaliddeko era ne bamuwa obukadde 4 era bw'atyo n'atutegeeza mbu obukadde ssente ezo agenda kuba ate azigabana ne banne we bayita mu mbeera y'emu era munanga bayina obulwadde obwo obw'ensigo. So ng'ate n'omukulu MC Kat ffenna tumumanyi bulungi olunaku olwaleero naye omwaka omulala gwegasse ate munange ku myaka gye kati no munaye naye twongera okubeera ng'ate tumusabira Katonda agende mu maaso n'okubeera ng'ate amukuuma asobole okubeera ng'ate bambi atuukiriza ebyo ebirooto bye. Wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim. Tobeera eyo n'olumizibwa endwadde ez'enjawulo, tobeera eyo ng'oyita mu bizibu eby'enjawulo, bufumbo, business, kwegamba nga bingi nnyo byesibye. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa wali ku lulwo mukwano gwange ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Osobola okubeera ng'ate omufuna ku nnamba y'essimu 0778929141 asangibwa Bujuuko Mityana Road era Butereevu omukubirako ku nnamba eyo ne ku mukutu ogwa WhatsApp ojja kuba ate omufunira ddala bulungi. So nga ate naawe yeetaaza apartment ey'omulembe ate ku bbeeyi eya wansi mukwano gwange weekwate aba West Apartment abasangibwa e Sseguku Katale. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 mukwano gwange beekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes, so ng'ate y'omuyimbi Palaso akyaviirayo ddala okubeera ng'ate yeetondera muyimbi munne Alien gwe yakuba emabega kaawo emunanga avuddeyo bw'atyo n'annyonnyola bambi n'asaba okubeera ng'ate Alien Skin agenda mu maaso n'okubeera ng'ate amusonyiwa. Wabula nze nzikiriza mu kubeera nga bambi omuntu waba avuddeyo n'ategeera ensobi ye ne yeetonda omuntu oyo aba asaana okubeera ng'ate asonyiwa being nti naffe ffennyini tetuli perfect tulina ebikolobero bingi kale n'olwekyo naffe tukeera ku makya ne tufukamira mu maaso ga Katonda ne tumwetondera. Kale gwe lwaki omuntu munno waba akusobezza n'akwetondera tokkiriza ate okwetonda kwe. Kati nno awo wensabira omuyimbi Alien Skin bambi agende maaso n'okubeera ng'ate akkiriza okwetonda kwa muyimbi munne Palaso. Wabula era ebintu binene by'okubeera nga abayimbi balwanagana mu bintu binene ebitaliimu. Abantu abakulu kyemmanyi ne webanga waliwo asobezza munne musobola okubeera ng'ate mutuula wansi ne mugonjoola ensonga okusinga ate okudda mu kwekuba obwekubi ng'abaana abato tekirina kye kigonjoolwa okuggyako okubeera ng'ate ebiddirira ebivaamu biyinza munnange obutaba birungi kitta erinnya lyo mu bantu n'ebirala ebiringa ebyo. Akatambi ngenda kuba nkakulekerako nga yeetonda ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya. So ng'ate mukwano gwange mu nnaku eziyise nga 2-3 najja wano ne nkutuusako amawulire waliwo akatambi awo ke nakuteerawo nga kapere bw'atyo alina omuyimbi omu gwakubidde essimu era nga bw'atyo amulabula amuviire ku mukyala. Kati nno ayongedde n'okubeera ng'ate avaayo olunaku lwaleero n'akaaba amaziga mayitirivu nnyo ng'agamba omuntu oyo ayongere munnange okubeera ng'ate yeesonyiwa mukyala we amwewalire ddala. Awo nno munnange waaviiriddeyo n'asaba bazira kisa mwenna abasobola obaoliawo okumusondera ku ssente munnange agule ettaka azimbe ennyumba mbw asobole okubeera ng'ate akweka mukyala we kuba bambi ye muli alimu okukkiriza nti mukyala we oyo sengaano babavudde wala ayinza obutaddamu munnange kubeera ng'ate afuna omukyalo omulala era bw'ati avuddeyo n'asaba Bebe Cool. Jjukira Bebe Cool yavaayo awo n'agamba yalina ennyumba z'agaba so munnange Kapere amusabye nti ezimu ku ezo ennyumba munnaye naye amuyambe
amuweyeemu asobole okubeera nga ate munnange akweka mukyala we basobole okubeera nga munnange tebamutwala. Awo nno nange we neebuliza ekibuzo nti bannange omukyala waba yeesikale ng'ayenda lwakuba ali muzigo nga we banaamuteeka mu maka taayende kwegamba nange ebyo byannemye okubeera nga ate munnange ngattirira okubeera nga ntegeera kubanga kyemmanyi nti omuntu asobola okubeera mu maka gaggadde maka gali kwoleka nga kwokomye amaaso wabula nga ate ku bwenzi kwatudde oli nabeera mu muzigo naye nga munnange tayenda so kyannemye okubeera nga ate kitegeerekeka naye nga ngenda kuba nkulekerako akatambi mukwano gwange ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya. Goodbye for now toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawira amala mangi nnyo nnyini ddala. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera nga akuyiwa. Mukazi wange bamutwala omusiru atandise omusanga ate ku mizigo ate ngambadde nera wembeera era abadde tajja sobola mulumba ne kati oli amanyira olw'okuba tuli ku mizigo osegera ate jjukira afuluma ekikomera ate ngambadde nga amanyira ewange wembeera badde nsobola muteeka naye kati oli amanyira senga nfuna omuntu anzimbira akayumba nwekaba ka mizigo 6 mukazi wange mugjewo mutweke basina mukazi mulala gwe ngenda funa ngoyo mama twamu wama ne bebeku nawulira ogamba ogaba ennyumba lwaki tompa kweza ennyumba ziwali ogenda okugaba akiki nteeke mukazi wange mweye ennyumba ayi mwana bebekulu mwana eba bintu wabikomyawa nyamba bebekulu. Omukazi wamusanze ne zi messages tewamubuuza mama Trump ate zino zaani yakuzzeemu atya tayogera yeye nina tayogera abakazi temwogera oyagala kulekawo baana abo baabo bato akisenga mukulekera abaana abo ogenda kujja wasse tugumire mu mbeera ey'obwavu nga bwe tubadde leka kulimbisa n'obusente obw'ekisiru ati oli bw'aba agambye nti agenda kuzimbira ennyumba akulimba ayagala kujjako busoobooza bye ebiriko ensujju ati agenza okulaba ng'ensujju zibaze kati atandise okumegula ensujju emu kwemu atandise ogirya lwaki azanira ku bisobooza byange omwana nemakubuka mmwe kiki byomulembe guno kiki omuyimba ennyimba ne zitambula ne mutandika okutujjira otya mukazi wange okusendekerevu okuyimba okusendekerevu gwe toyina ddoboozi nga nawe omuyimbira mwana baki mutumanyiramu abavubuka bwe nakula mu myaka gwe kitegeeza kulooza nti gwedde ku mukazi wange kati njagala owerera abaana bange paka university njagala osasula obukadde 28 era abaako omuntu abukuwe nze nkuteekwa omukazi wawe mweyagalemu mugende mweyagale saagala kunkubisa puresa weepanga nti oli muvubuka n'obuvubuka abo weepanga nti oli w'amaanyi olw'okuba oyimba ennyimba ez'ennyonza ngenda genda ku poliisi nkuloope ensi ekimanyi kyeyo mama Trump mukazi wange ensi ekimanyi kye mama Trump mukazi wange ate njagala osasulire obudde bwonna bw'omaze ne mukazi wange oba mu buliri oba wa njagala osasulire okiwulira ngenda kuloopa nze tebambanyirako bala mukazi ojje onsasule nga tebinagenda wala nga tebinagenda mu kooti ate senga bigenda mu kooti ogenda kusasula ssente oba ogenda kundiririra obudde bwonna bwe mbadde ne mukazi wange nga ndi naye onsasule ate olina okunsasula bwe nkubuulidde ndeka tiratibete atandise okuzanyira mu bisobooza byange mukazi wange emyaka emeka myaka 13 ndi ne mukazi wange
gotanso omulimbalimba omulimbisa ki omulimbisa n'obumuli obw'enkumi 2 mwana munyonya ki ku famire yange munyonya ki ku maka gange wekira kibeta gwogenda buli omu ozunga buli omu kira kibeta weesenye mukazi wange era n'omusango ngenda gutwalayo mu poliisi era wenaaguteekayo nembagamba nti wenamutema temugezaako okunkwatako osegera oyo sima onyango togeza kunyonya nti ntemye mukazi ntemye omuki omusajja bw'oba oyimba ennyimba ziyimbira abakazi abalala si mukazi waabwe mugoba okuba oyimba ennyimba ez'omukwano zisenserera mukazi wange nze nga simba nyimba nze nali senga nali wakuyimba nandibadde nyimba obuyimba obusensera mukazi wange nenabireka osegera kubanga mba nkimanyi nja kusensera abakazi b'abantu abalala nenakireka nyimba sibyange mwana unfortunately ebiri recorded tebirina buli incident yabaddewo ne bwe nadda ku kusonga kino oba okusonga kiri nja kwasira musajja mwenkanya kubanga bagamba bwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi so kyenjo bagamba nti wabaddewo obutakkaanya obwescalatinze maze ennaku nnyingi seebaka nga nkola enteekateeka bwe twakola twasasulawo twapangisaawo obwanana bw'ensimbi ennaku zifuweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera eyaze negwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne mwimbi munnange Alien njagala omugamba ekikolwa kyenakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewuunya nokyewuunya nti nze nakikoze naye bingi byabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media nembagamba ayina amaanyi agansonyiwa akoleki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mukuyita yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yese